Gikunukiriza okuwera emyaka 4 bukyasaba minisita wa Uganda Robinah Nabbanja ng'ali wamu ne minisitule y'ebyemirimu n'entambula batongoza omulimu gw'okulima oluguudo lwa Nateete Nakawuka Kasanje nga gwakwasibwa kampuni eya China Communications Construction Company CCCC nga gwali gwakuggwa mu bbanga lya myaka 3. Werutuukidde olwaleero ng'okulima oluguudo luno kwatandika wabula kutambula kasoobo olw'ensonga ez'enjawulo. Twagadde okumanya ekiviirako embeera eno kwe kubiteekamu engatto ne twolekera mu bitundu eby'enjawulo ebiri ku luguudo luno. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo batubuulidde nti gavumenti okulwawo okumaliriza okusasula abatuuze abaawaayo ettaka lyabwe kye kizingamizza omulimu guno okugenda mu maaso. Basasula mwami Ssemwanga ne bamuwa kasente ate ne babuuka John wali mu maaso. Kati wa Ssemwanga wo ne bakoolakoolawo katono tebayiwawo yadde kamala ne balekawo ebinnya ate bigenda oleeta amazzi. Abaliriddwa okufuna sente z'alina okufuna mu bbanga eriise kumpi myezi 4 nga manga myaka 4 nga otuuka ku ssaawa zino tannasasulwa kubanga nti abantu bangi bazibawo ebibanja byabwe n'amataka gaabwe nga gavumenti ffe nnyini abakulembeze nga ffe tubayitamu nga bakkiriza okuwaayo. Mu bitundu omuli Ssanda, Ngongolo, Jjungo, Katalemwa, Nsaggu okutuukira ddala Nateete eno bwe baayisaamu ekimotoka ekiwalakata lwe lwakoma kati ebbanga lya myaka 2 egyakayita. Kyokka waliwo ebitundu ebimu ng'amaka g'abantu gaayibwamu entuumo z'ettaka n'okugasuulamu ebigoma wamu n'okusala empya zaabwe ekibazibwalizza obulamu. Abatuuze bagamba nti ebigoma bino ebigenda bisuulibwa ku mabbali g'oluguudo ne mu maka g'abantu mwekwekamu abamenyi b'amateeka kale singa omulimu gw'okulima oluguudo gwongerwamu amaanyi kyakukendeeza ku buzibu nga buno. Abaana bafe ababodaboda bakuba obuyondo nga abantu beekweka olwokuba nti ekkubo tetambula bulungi omuntu alina okutuuka ewantu. Ne mukana akadde ng'enkuba ekyatonya abantu beetaaga ng'abantu baki ng'abantu bali musozi ate so si mukoka kubatta olw'oluguudo. Twogeddeko n'abamu ku bassentebe b'ebyalo eby'enjawulo ebiri ku luguudo luno basabye gavumenti eyanguyirize okusasula abatuuze abaawaayo ettaka lyabwe kubanga be babakkirizisa. Era abamu baŋŋambye kati gwe bakubbye akalulu kati ate nga gwe watukkirizisa ebyapa byaffe tebagenda kubibba tebagenda binyaga nange omutima gwange gwewanise oli n'atuuka n'okuŋŋamba nti fwewe bebyapa byaffe tugenda kukimayo ggwe. Meeya wa Kajjanstown Council Omulangira Kayondo Ndawula Al-Bashir asabye gavumenti yanguyirize okusasula abatuuze ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Era gavumenti yandibadde ensaasizi nnyo ereme kuzannyira ku bulamu bwaffe kubanga abantu bano bwe baneekumamu omuliro ffe obulamu bwaffe buba mu matigga goge maki kuba twabakkirizisa ne tubagamba bannaye tukooye enfuufu ffe bakulembeze tukyaliwo tujja bayamba buli kiki. Abatuuze abamu batandise okusaba ettaka lyabwe libaddizibwe olw'okulwawo okubasasula ate ng'omuwendo gwali ogulinnya buli kiseera. Bwe babalira abantu lwoti yagulanga obukadde bw'ensimbi ndowooza 10 kati eri mu bukadde bw'ensimbi 15 yagulanga 15 eri mu bukadde 2. Mukoze tusiima naye muluddewo tetumanyi kiki sente teziriyo tebafuna sente. Minisita w'ebyentambula n'emirimu mu ggwanga General Edward Katumba Amala ategeezezza nti okuliyirira abatuuze kwafunamu okutaataaganyizibwa olw'ebyensimbi wabula tekuyimiriranga. Kerere yali ku Nakawuka complex Nakawuka abeera baffe mwatwerabira biki kana tuteekawo kontrakita eyaga nti yali lwedde okukola nga tetunaana kufuna sente zimusasula naganze nja kutandika omulimu nkole naye njagala mumpe ebitundu 3 ku 10 eby'ettaka we naakolera tetunaba kuweza na bitundu 25. Kyokka ekiseera oluguudo luno mwe lulina okumalirizibwa minisita akyogeddeko bw'ati. Mbasaba babeere bagumiikiriza kubanga kye tugenda okukola era kontrakita kyakola kati akola kye tuyita forward maintenance. Oluguudo luno luwezaako obuwanvu bwa mita 72 n'obutundu 5. Katongole Moses, BBS Telefayina, ageesigika.